Mukyala wa General Muhoozi Charlotte Muhoozi amusabye asonyiwe Lukwago era bw'atyo General Muhoozi n'akkiriza. Mamuli Katumba ayogedde ebyaliwo mu kuziika Kafeero era bw'atyo akakasize yamuteekamu eddagala. Kubanga naffe bwe twali tuzinga Paulo Kafeero nkijjukira bulungi. Waliwo omuntu eyaleeta obulo n'abu. Ate akalulu keekalangala amandaazi kati galiibwa na ffujjo. Nze Shafik Lwanga nga kuleetedde agabaddewo olwaleero nkulisaayo wenna avudde mu mirimu. Ntandise ne Honorable Nsereko ono nno ng'avuddeyo ekyamazima n'ayogera ku bulumi bwalimu olw'ebifaananyi ebyalabiddwako eby'omuloodi Ssalongo Erias Lukwago. Era tetuyinza kwebuzaabuza kugamba nti tuli wano nti ebifaananyi bye tulabye tebituluma. Bituluma, bitulumidde ddala nnyo. Saagala oli alowooze nti wayinza okubaawe tulumiddwa nnyo. If the purpose was to hurt us, we are hurt. Tetuwakanangako bandi balina buyinza, nze siri omu ku abo. Naye bwe buba bulumi tulumiddwa kuba nkakasa ekifaananyi abaana ba Lukwago kye balabye tekiyinza kubasiimuuka ku mitwe gyabwe forever. That is an image that will never be wiped off their minds. Ate ye mukyala wa General Muhoozi Charlotte amusabye asobole okusonyiwa Lukwago era ono bw'ati asazeewo n'akkiriza era n'agamba olw'obwagazi bwe nina eri mukyala wange nzikiriza okumusonyiwa naye kansonyiwe amuyise idiot. Olwaleero kikakasiddwa nti ebitaala bya traffic ebikola ku nguudo bigenda kukomokola essaawa 4 era kino kigenda sobozesa emmotoka okutambula butaala. Kiro as part of the traffic management. Sawa 4 sawa 5 kubanga abantu baba batambula bava mu mbaga bana ababbi batunanya okutajetinga abantu baffe ku traffic lights kubanga mmotoka ziyimirira ate tekuli traffic yonna oli alina okulinda kubanga alabe ekitala kiraga red n'alina ekisooke kyake green agende. Kati ababbi ne bajja ne bamenya emmotoka ne bakuba abantu baffe. So twogeddemu ne KCCA ne traffic police that tusobola kuleka etaala zino nezituuka ssaawa 4 bazireke zifulikalinge abantu batambule. Bwe zibeera nga ssaawa 11 kitundu ku makya bazzeewo zigere ku camera system ezikole ki naye still the camera will be operational ebe ekulaba nti either obadde okugendimu okuva wano ku traffic light eno up to the other point. So in case of a crash still toja kutuona n'ogamba nti wakwanti wabadde ebitaala tumwandipadde ticket oba tumwandikudde. So still the camera will monitor you wherever you are driving in case of a crash or any other incident. Ndoza byebyo Mbaka Betty Nambooze Bakireke alaze obutali bumativu ku ky'okukwatibwa kwa Lukwago era n'alaga obwennyamivu. Okusooka okuvumirira ekyokuba nti amagye kati gefudde poliisi mu Uganda. Ffe tetulina buzibu bw'obaawo omu ku ffe ateeberezebwa nti yazizza omusango tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Naye tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya Mwami Museveni bwe yagamba nti kino kisanja kya Buteebaka tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubulwe otulo nga bwe twasuze eggulu. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka nga kati tetukyebaka tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mu mawulire gamba ebintu bino n'okubyogerako tetwagala bituluma. In fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya twagala kumubuulira nti mutuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain
twagala kumugamba nti ssebo twagiwulidde era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Okomaawo bwe wabanga Elias alina omusango gwonna tumwagala bamutwale mu kkooti nalwaleero bamuteeke mu kifo wasobola okulabira abalooya be abasawo be n'abantu be era n'omusango gwe yazizza gulangirirwe. Bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga y'endowooza ya gavumenti then kyannaku nnyo. Ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba oludde ng'onjooga bino tubimalenga abasajja naye ate abasajja tebamala bwe batyo bintu. Abasajja abali civilized bw'aba n'ekizibu ku munne ayitayo omukulu ne batuula oba amuloopanga amateeka we galagira. Abatali civilized amuyita mu kisaawe ne beekuba nga tekuli asibye munne emikono. Ne kati ku byombi kwebyo wadde n'ekigi ekyogantikali tukwe. Yemamuli Katumba avuddeyo n'annyonnyola ebyaliwo mu kuziika Kafeero era bw'atyo ayogedde na biki bye baamuteekamu n'omudaali gwe gwe baamuggyamu ogwali ogwa zaabu. Kubanga naffe bwe twali tuzinga Paulo Kafeero nkijjukira bulungi. Waliwo omuntu eyaleeta obulo n'abuyiwa ku Kafeero nga tumuzinga naye tumumanyi. Waliwo n'eyamwambula omudaali n'agumuggyamu ab'e-Bulaaya gwe baawa Kafeero bamuziike n'omudaali gwe gwali gwa golodi n'agumusikamu pa n'agumuggyamu. Ebyo naye binaavaayo abantu bajja kuswala. Bwe binaavaayo mujja kuswalira bwereere. Abantu balabe nga balowooza be batuufu. Naye omuntu w'oyambuliramu omuntu omudaali n'ogumuggyamu n'ogumukutulamu basaze bamuziike nabo. Mwe mwennyini mwakyankalanye ne mukyankalanye omwana w'omuzungu abadde n'ebintu bingi nnyo byakolera Kafeero Foundation byasuubira mu maaso. Kasalini byabadde asuubira byabadde planning byabakolerako just sample n'akola akatabo byakola akatabo kabalema okutambuza era Swaziland simanyi ne Simon Peter kabalema okutambuza kalimu obugagga obunene nnyo mugera ku YouTube mugugulingemu akatabo ka Paulo Kafeero One Little Man Guitar simanyi kati akatabo ako mukanoonyereze mulabe kakatunda kamaanyi nnyo mu Uganda tewali ndooza akatabo kakasiize kutunda owuliriza naye mmwe muli wano mwerumaaluma kati omukazi oli alibadde abayamba ki muwoza bisirikirwa abayambi eki kiki kyabayambi muli awo mugamba mwenna ani yasoma n'amalako yasoma ne bamutikira emakenti omwana wa Kafeero bamutikidde nsuubira wa Ssenkuluge esiyasa ekando yajja okusobola okusoma abasigadde muze mbyakiyaye munatera na kunywa njaga bwe balabaga nti omwana wa Kafeero anywa enjaga mwogera n'amaanyi amangi. Kafeero yali musajja mukwata mpola bintu bye yalinga bikkakkamu bintu bye yalinga ng'ekintu akyogerako mpola naye mwe mwogera nnyo baana mwekontrolinge. Akalulu ke kalangala amandaazi kati ge galiibwa jjukira amuvuganya bw'atyo munna NRM yavaayo n'agamba nti Nuupu gwe yaleese yali atunda mandaazi kubanga yasoma catering. Nze Shaffe Kulwanga nkwagaliza byonjagaliza. Yo. Oli muddu wataka. Sabantu sanga chairman. Oh, nengo oli chairman. Oli chairman. Ula bwefuzi. Wefula bwefuzi chairman.